ekyo nno okukitiragira olw'obulungi obungi obukirimu olw'okuba kiyimiriddeko obugabirizi bwaffe, kiyimiriddeko obufulumiro bwaffe bwe tusanga obw'enjawulo mu bunyigo obw'enjawulo bwe tusanga mu bulamu buno. Kiyimiriddeko okuyingira kwaffe ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kiyimiriddeko okututeera era kirimu okututeera obwangu mu nsonga zaffe. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam akitukubiriza mu bulamu bwe era n'akitukubiriza ku nkomerero y'obulamu bwe. Kya buvunaanyizibwa nnyo omuntu okubeera nga yeefubako okubeera nti afuna okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Tutunuulira ekizibu mu bisibu ebisangibwa mu society yaffe wonna weba esangiddwa ey'obusiraamu, nga tutunuulira ekizibu ky'okukutulawo oba eky'okutukawo n'eŋŋanda zaffe. Omulundi ogwayita twatunuulira ebintu ebyoleka kw'osobola okulabira, okutukawo kwaffe n'eŋŋanda zaffe. Omulundi ogwaleero twagala okutunuulira biri babiyita madhahiru, ebintu ebyoyoleka ebikulaga bisobola okubeera nga biri ku ggwe ng'omuntu, ate osobola okubiraba ewammwe kuba tukakasa nti olina oluganda. Kiti kifumba tukakasa nti olina oluki, osobola okubeera nga ebyo biraba mu booluganda lwo, ate bisobola okubeera nga biri ku ggwe wennyini. Bw'okiraba manya nti wakutukawo dda n'oluganda, oba bw'okiraba kubamu ku banno manya nti abo baliko ekizibu ekyo eky'okubeera nti bakutula oluganda lwabwe. Olwaleero ebyo bye tulaba biyitibwa madhahir, birina ensonga kwe bisibuka, baziyita asbab. Kizibu kino kisibuka ku ki? Nsonga ki ezikireeta? Tetujja zijjayo zonna, tetusobola, wabula tujja kutulako kuzimu min asbaabi mushkilat qati'atu rahimi. Wakati mu kubeera nti ekizibu kino kingi, oluusi okisanga kuffe, nasalu llaha al-afwa wal afiyata fi dunya wal akhira, kirina kwe kisibuka kwe kiva. Buli woba okiraba kiba kirina kwe kisibuse. Omuwalimu yagezaako okutukuŋŋaanyizaayo ensonga entonotono mu kitabo kyaffe kino ku peegi eya 47 wojja okusanga ensonga zino. Esooka khata'u al-qaraba, esooka khata'u al-qaraba, ensobi
y'Oluganda. Ensobi ey'Oluganda, Muganda wayinza okuba nga alina ensobi gye yakola ki? Gye yakola. Mwana wattu bwe yakusobya mu busungu obw'ekika ekya waggulu ne mu kunyiiga kwe wanyiiga n'okutukawo naye, n'okutukawo naye. Omulundi ogwayita twalaba aya y'omu suratu Nur, aya ya 22 eya wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'a, suratu Nur aya ya 22. Twalaba nga Abubakar ekyamuviirako okubeera nga yali asazeewo okubeera nti muganda we akutukewo naye kwali kubeera nti yeetaba mu kutambuza ebigambo ku muwala we Aisha radiyallahu anha ebyali bimutemerera okubeera nti yakoze obutambuze, n'abeera nga yeerayirira obutaddayo kuba na kalungi kawaani kawa Mistah. Olaba nga ekyaleeta obuzibu obwo yali ya khata'u Mistah, yali nsobi ya Mistah gye yakola atya? Gye yakola. Kati ebiseera ebisinga abantu bakutukawo n'abantu b'eŋŋanda zaabwe naye nga kisibuka ku nsobi eziba zikoleddwa abooluganda ku bannaabwe, abooluganda ku bannaabwe. Ensangi zino beetera okulaba ne beetera okuwulira, agamba yamuwa obusente bwe amukolere ekyamukolera n'abulya n'atakikola. Ensobi eyo ogiraba? Busente bwe yabukola atya? Yabulya. Bwali bwakumugulira kapoloti n'abumuweereza n'abukola atya? N'abulya. Agati owange poloti gyonnagamba okungulira eruwa ate twala tugere. Agati gundi tobanga poloti tewagigula, sente zange ziruwa? Nga nazo tezikola zitya? Nazo teziriiwo. Ekivaamu agati gwe nkumaze newange tukola otya? Toddayo okunkubira wadde essimu, saagala kuwuliza. Khata'ul qaraba, kubaako ensobi muganda we gyakoze nekuleetera okubeera nga kyosazeewo okubeera nga okutukawo naye. Ayinza oluusi okwogera, kuyinza kuba kwogeraganya naawe oba mu bantu nayogeraganya naawe mu ngeri gy'olaba nti akukkakkanyiza, ate gwe mukulu ngeri gy'ayogedde naawe tekuwadde kitiibwa, nga nti nje tebammanyiira, nze siba tebammanyiira, todde ewange. Bw'onabanga nzize ewuwo mpozi okudda kulya nnyabo, siridda wuwo. Allahu almustaan. Betusembeza abasembeza be basembeza mu maka gaabwe ne be babakoze nabo bayawukananga babiki, bayawukananga babigwo. Oyo gwolaba nze namukuza naye bwe yamala twala tugende ebigambo bye yanjogerera ng'avudde ewange, nakoowa eŋŋanda. Byonna ebyo abantu mwe bakola batya? Mwe bawangaalira. Kati muzimu ku nsonga ezireeta ekizibu kino okubeera nti abantu bakutukawo n'ab'eŋŋanda zaabwe ziva ku khata'u au akhta'u dhawi alqaraba, ziva ku nsobi ezikolebwa ab'eŋŋanda.
baganda bange nga tetunnagenda mu maaso na mushikila guno gwe twegomba okubeera nga tugujjanjaba ffeffe nnyini tugwevumuleko. Ensonga y'oluganda n'okuluyunga eriko empeera nnene, eriko obulungi bungi. Huseini eriko obulungi buyitirivu bunene mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Era kino ekitulimu mwe tuwangalira ensonga y'okutukawo n'owooluganda omu oba bangi, waliwo nno nga teyakutukawo na omu kubo, wabula nga ye yakutukirawo ddala ne famire ye. Famire ye yonna eri bibye, naye ali bibye. Ali bibye ye na mukazi we n'abaana be, abasigadde tayagala kumanya. Abasigadde tayagala kumanya. Abantu yasiruna ila hadha alhad, nga ye yasalawo nti ye abeera ye na mukyala we n'abaana be. Oluganda tayagala kumanya. Era yakugamba ng'ono sahafu bwangamba nti omuntu akugamba nti nze nakola eyange. Ekituufu baganda bange, ensonga gye twogerako okutukawo n'oluganda kya bulabe ku duniya ne ku nkomerero. Kya bulabe nnyo, kivaako emitawaana miyitirivu eri nannyini kukikola ku nsi kuno ne ku nkomerero. Naye okusoomoozebwa, bw'obuuza abantu abakulu okusoomoozebwa abantu kwe basanga mu kugezaako okugatta n'okubeera obumu n'okuyunga oluganda, mwana wattu okusoomoozebwa kunene. Naye obeeranga mwegenda okuyunga oluganda bonene nnyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ku nsi kuno ne ku nkomerero. Yensonga lwaki okusoomoozebwa okukirimu kwasukka obunene. Tomusanga obitegedde. Kati tasobola kubeera nga atuuka ku bulungi obwo okuggyako oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwawadde omutima omugumu, gwawadde omutima omugumu ogukolerera oguweera buli n'obulungi obunene obuli mu kyo. Amma dhi'afu nufus, abanafu b'emitima tebakisobola. Dhi'afu nufus, abanafu b'emitima abatafumiitiriza nakuluubirira nakolerera bunene buli mu kino tebasobola kino kye twogerako. Wallahi alladhi la ilaha ghayru, oluganda teruyungika. Oluganda terukola lutya, oluganda teruyungika. Ab'enganda banyiiza, ab'enganda banakuwaza. Kakati mu nsonga eziviirako abantu okubeera nga bakutukawo n'oluganda lwabwe, namba emu, bannange ab'enganda bakosa bannaabwe, babakolako ensobi z'otalabanga. Khata'ul qaraba, ensobi ezikolebwa abooluganda ku b'enganda zaabwe oba ku baganda baabwe. Yagamba ekizibu kino kad yukhti'u ma'aka qaribika, oluganda asobola okukukosa nakukolako ensobi, naye fahal ma'na dhalika an taquma biqati'ati rrahimi, yabafu olowooza mu busiraamu nti ekyo kitegeeza kubeera nti okutukewo n'oluganda lwo, liannahu akhta'a fiika, olw'okubanga yakukosa, olw'okuba yakoze ensobi ku ggwe. Mu busiraamu tugamba naqulu fi hadhihi alhal, tugamba mu mbeera eno muyanja, la tuwajihu alkhata'a bi khata'in akhar, la tuwajihu alkhata'a bi khata'in akhar.
la tuwajihu al-khata'a bi khata'in akhar, leka kwengangisa nsobi ndala ng'oje ngangisa ensobi. Muganda wo yakozeko ekisobyo, ate naawe oyagala kukola kisobyo kyakutukawo naye. Awo kyoba ogenda okubeera ng'okoze, naawe okoze ensobi olw'ensobi. Mwembiri mugenda kukomekereza nga muli basobya. Ensobi ebbiri tezivaamu kituufu kimu. Ensobi ebbiri tezivaamu kituufu kitya? Tezivaamu kituufu kimu. Oli yakolako ensobi, naawe okoze ensobi, mwembiriri muli basobya. Ate nno eyiye ey'okubeera nga wamuwe miliyoni n'atagituusa gye wamugamba gitwala oba n'atagizza, eyiye ntonoko ku ggwe, eyiye ey'okutukawo wakati wo naye. Obukadde bwo 10 bwe yalya, bwe tubuteeka ku minzaani n'okutukawo okwo naye, okutukawo okwo kwe kunene ku bukadde bwe 10. Silatu rahimi muganda wange kigambo kinene. Kigambo kiki? Kinene. Hadhihi al-umur, zino ensonga ezetuwangaliramu. Twabadde tusoma kwalidina kukusenguka. Kusenguka kuba na bid'a twala tugende. Omwalimu bwe yabadde aleeta wansi kukusenguka banna bid'a, yamaze n'aleetawo mulahadha. Naga nti oli asobola okugamba nti ate obusiraamu bwatugaana okutukawo ne musiraamu munnaffe okusussa ennaku mmeka? Okusukka ennaku 3. Omwalimu yagambye nti hadha fima yataallaqu bi amri suhbati wal maisha, ekyo kirimu ebyo ebikwatagana n'empangaala yammwe n'emikwano n'eŋŋanda zammwe. Oli yampola sente, oli namuwa sente zanazikola bwati, oli ebyo. Nabadde mpuliriza ku Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, ngamaze okulaba awo, nempuliriza Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili ng'ayogera ekigambo kyekimu, aga nti okutukawo n'omuntu gundi yaganda okumpasisa okumpumbiza muwala we oba mwannyina oba yawasa omukyala gwe nali ngenda okuwasa, twala tugende, naga nti ebyo okutukawo kwammwe obusungu Allah yabuwa ennaku 3. Ebyo obusungu Allah yabuwa ennaku mmeka? Ombaka yabuwa ennaku 3, osobola okugenda nga mu nnaku 3 ezo kakkana omalodde eri muganda wo. Amma okutukawo n'omuntu kyeyawulidde embeera ng'ensonga ebaawukanya ya ddiini. Mbeera yaki? Mbeera ya ddiini. Kyolaba nga nkugambye nti bwe tuteeka ku minzaani akakaddeko n'obukadde bwe 5 n'okutukawo okwo n'owooluganda, gwe kyokoze kye kinene okusinga ki? Okusinga akakadde. Tetukutukawo na luganda lwa nsonga ezo, nsobi ezo ezitambula wakati waffe ez'empangaala yaffe ng'abantu.
لأنه أخطأ فيك نقول في هذه الأحال لا تواجه الخطأ بخطأ آخر ategwe nno munnange tulowooza ntukugambye nti olw'okubanga okutukawo naawe eyali azaamanya obukadde 10 nti bwe tukiteeka ku minzaani ne muganda we okutukawo gwe wabulyako n'obumuli azaamanya nti ekyo kyekitono tolowooza ntugambye nti gwe genda oli azaamaanyi manya abamu bategeera entegeera yakayibanda ono bamugamba asigale nga yasiluka asigale nga ayunga wakati wo naye kakasa nti gwoli wakati w'ekimu ku bimeka w'ekimu ku bibiri gwomanyi naye sala amagezi akakadde kano ba miliyoni 10 osala amagezi okamuddize okasasule oba sekyo wonoba tokasasudde ono gwe wakali azaamanya ye n'atakola nsobi yakubiri yakukutulawo ne bwe muli musisinkana Allah subhanahu wa ta'ala bw'ali batakasonyiye ogenda kukwata obukadde 10 Allah bukusasuze kati omuntu bw'atategeera nti bwe tugambye nti kino kyekitono ku kino wakati w'okubeera nti ebyo byonoono byombiiri binene tubadde tukulaga nti okutukawo n'oluganda kyekinene okusinga ensonga eno gy'obadde okutulirawo ey'okubeera nti wamuwola obukadde bwe 5 n'abeera nga tannabukola ata tannabuza simanyi oba obitegedde kaati ono muganda wo ajja kusigala nga yasiluka naye tekikugjaako haqqi ye kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala akimanyi nti omuddu ono akubanja haqqi ye era oteekeddwa gikola otya oteekeddwa okubeera nga ogimusasula sala amagezi ogimusasula olwaleero oba si ekyo ojja gimusasula yauma talqayani rabbakuma olunaku lwe mulisisinkana eyabatonda mwembiriri fayahkumu bainakuma n'alamula wakati wammwe ogenda kusasula shi'ita am abait otegedde bulungi okati obitegedde naye kibi atonda okubeera nga gwe yakukosezza obukadde obwo bw'oyogerako 5 naawe n'okutukawo naye Allah subhanahu wa ta'ala wa yaqta'uka naawe Allah n'akukutula arrahimu minni man wasalahu wasaltuhu wa man qata'ahu qata'tuhu ani asinza okugwa mu taabu ennimi wa innama wajihi alkhata'a bil ihsan singa obeera mugezi ow'oluganda bwakusobya nakolako ekisobyo ate gwe ekisobyo ekyo kyeŋŋange nakulongoosa gyali era ebyo wala yulaqaaha illa alladhina sabaru wama yulaqaaha illa dhu hadhin adhim otewa kuba mugumiikiriza okubeera nga okola bino otewa kubanga byonoonya byebinene otewa kubanga byonoonya byebiki byebinene olaba mu suratu an-nur enkomerero ya byonna Allah yalaga Abubakari ekinene ekisinga ku kino ye kyabadde atwalanga yensonga Allah yamuga nti ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum bwe yatunuulira maghfiratu rrahman okusonyiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ensobi ze ne ensobi meswaha gyamukoze Allah bwe yamulaga ekinene ekiri emabega w'okubeera nga yuqabilu alkhata'a bil ihsan yayanguwa mangu okubitegeera nagati meswaha komawo n'ensobi gye wakoze komawo buli kyoyagala kyenaaba nina obusobozi jangu okinone otwale obugabirizi wa innama wajihi alkhata bi ihsan ensobi z'abaganda baffe obusiraamu butulagira kubeera nga ate ffe tuzeŋŋanga nakukola kutya nakulongoosa gye bali
fayakunu sababan min asbabi rif'ati darajatika olonno ne kibeera nga gwe kyokoze nebeera ensonga Allah kwagenda okusinzira okwongera okusitula amadaala. Wa hadha la gharaba, ekyo tekyewuunyisa kubanga omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba ti thalathun uqsimu alayhinna, thalathun uqsimu alayhinna, ebintu bisatu mbibalayirirako Allah. Ekisooka ma naqasa maalu abdin min sadaqa wala fataha abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu lahu baba faqrin wama dhulima abdun madhlamatun fasabara alayha illa zadahu Allahu bihi izza. Oluganda kozeeko ensobi n'ogumiikiriza gwate n'obeeranga mu nsobi gy'akoze n'osigala ng'olongoosa gy'ali, ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ayongera kusitula ku ye na kusitula mu famire. Gw'osigala ng'era gw'oli ow'ekitalo, gw'ow'ebbeeyi, gw'ow'enkizo gy'ali, Allah subhanahu wa ta'ala tayinza kukkakkanya abadan. Ombaka yakirayirirako akozeeko ensobi aye gwe n'obeera nga tuhsinu ilayhi, n'obeera nga gwogenda mu maaso n'okulongoosa gy'ali. Olw'ekyo lima tarju min Allah, olw'ekyo ky'osuubira okufuna okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Mwana wattu Allah subhanahu wa ta'ala agifuula ensonga okubeera nga yarfa'u darajatika. Yaqulu ta'ala mu suratul mu'minun idfa' billati hiya ahsanu as-sayyi'ata, gisangawo, idfa' wengangisenga ogisengawo, billati hiya ahsan, ng'ogisaawo ekyo ekirungi ng'okyengangisa n'okukigisaawo ng'ojjawo as-sayyi'ata, ng'ojjawo ekiri. Fakhata'u akhika, ensobi ya muganda wo tekutulawo na muganda wo, wabula beera gwasinga okubeera omugezi okusinga muganda wo. Rahimallahu Yusuf, rahimallahu nabiyahu Yusuf alayhi salam. Byonna byonna baganda bye byamukosa, enkwe ze baamusalira ne okubonaabona kwe saamutuusaako emyaka egitakka wansi wa 30, n'okutuuka okubeera nga baddeyo bamusisinkane nga tebamumanyi olw'okuba baakoma mulaba nga muto, n'abeereyo ng'abonaabona mpaka lwe yakula. Ebizibu byonna bye yayitamu, omuli okutundibwa ng'omuddu, omuli subhanallah n'ebifaako bwe bityo, ekkomera liri omwo, kukakkanyizibwa n'ebifaako bwe bityo, n'okusigala nga bamwogerera bubi wadde nga takyaliwo. Oluvannyuma lw'emyaka 3 ebigambo byabwe ebibavaamu tijahahu nga bidda ku ye ng'era bibi. Iyasriq faqad saraka akhun lahu min qablu, luvannyuma lw'emyaka 3 naye bakyayogera ku oyo gwe baakosa okukosa okwo kwonna. Aga nti ani abbye? Nti ono Binyamin. Aga nti abo babibbi si yasoose, ne mukulu we mubbi, naye gwe boogerako tali nabo, kiruta ebbanga nga tali nabo, myaka mabega, naye bakyayogera, bakyamwogerera bubi. Faqad saraka akhun lahu min qablu, we boogerera awulira. Fa asarraha Yusuf fi nafsihi, era nakyo n'akimira. Era nakyo n'akikola, era nakyo n'akimira nga babyogerera mu maaso ge. N'atakoma kwekyo,
nasigala nga abakolera pulaani ebafunisa bye baanoonye mu bungi, nakweka ekikopo mu ntanda yaabwe bakizuule, anakireeta babongere ku ebyo bye bawa abantu ebya bulijjo babongereyo. waliman jaa bihi himlu ba'id, agenda kubongerako obungi bw'ebintu ebyetikkibwa eŋŋamiya. wa ana bihi zaim, ng'ate yennyini yabyekwatira n'abibawa. awa abaamukosa nga n'olwaleero bakyamwogerera bubi. era ye n'abakolera pulaani eneebatuusa ku bulungi. gwe baasuula mu luzzi afe, idfa billati hiya ahsanu as-sayyi'a. era enkomero ya byonna ng'abawulidde bakyafaanagana bwe batyo, yakomekereza abagamba nti muleete mugende mu kyalo mujje mwenna muveeyo, mwenna muveeyo mujje. beebuuza ainnaka la anta yusufu, simanyi gwe yusufu? qaala ana yusufu, yenze. wa hatha akhi, nono gwe mwogerera obubi bwe tuzaalibwa. byonna yatebye tukukoze, la tathriba alaikum yaghfiru llahu li walakum. tewali buzibu. Allah musaba nsonyiwe nammwe abasoma, ngende muleeta abantu baffe. nahnu naqussu alayka ahsana alqasas, nahnu naqussu alayka ahsana alqasas. mboozi esinga okubeera ennyuvu ejjuddemu ebyokuyiga ebiyitirivu, naye mu byo muqabalatu akhtaa'u dhawi qarabatina bil ihsan. fi'lan okweŋŋangisa ensobi z'abooluganda lwaffe, ate ffe ne tuzeŋŋangisa na bulungi. liyabuqa assila bainana, oluganda n'akakwate tusigalenga. wallahi la ilaha ghayruhu. bayiro wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, biro byolaba bye tulimu byewuunyisa. ffe tukawona baluganda ababalina. gwe bazaala omu yeegomba ensi emunyiga, yeegomba kubeera nti senga naye alinayo gwe yazaalibwa naye. nga bw'onoosanga Allah gwawadde omwana ng'ali mu nju, ng'omwana akaaba, nga gwe Allah gwe yamuwa nga weekabye, owulira ekizibu, omwana okukaabirira n'akubuza otulo, nga ku neighbor waliwo Allah gw'ataawa mwana, nga ye yeebuuziraga nti nange Allah alimpaayo omwana n'akaabira mu nju yange. timanyi oba obitegeera. bw'olaba olina ekizibu kinene ekyokubeera nti omwana akukaabirira n'akubuza otulo, naye atamulina yeegomba mwana akaaba. tukutukawona eŋŋanda zaffe naye abatazirina bazeegomba. n'engero bazigera, akuzaala omu akuwola bbanja. wallahi tebaba nabebewuunaganya nabo. bawangaala omulamu nga buli kasiya nga buzibu. farrahimu ni'ma min ni'amillah. oluganda okubeera nga olinayo muganda wo, olinayo mwannyoko,
ni'ma min ni'amillah, chengera mu byengera bya Allah subhanahu wa ta'ala. Chengera mu byengera bya Allah subhanahu wa ta'ala la budda an tuhfaz. Ebyetaaga okubeera nga tubikuuma n'okubyenyumiririzaamu n'okubeera nga ebijja wakati waffe ng'abooluganda kulwanagana nabyo okubeera nga tubijjawo okusinga okubeera nga bitukutulawo. Ekyandibadde ekituufu, ensobi z'abaganda baffe lwandibadde lugero lw'abaluganda bita, ne bwe bikoonagana bitya byandibadde tebyatika. Ab'omulembe guno aga totunyumiza Luganda, tombuulira gwomanyi kyeyankola, gwomanyi kyewankola. Ebbanga erisinga libeera bya nsimbi, ensimbi Allah subhanahu wa ta'ala asobola okuzikuddiza maadaama baqiya sila bainaka wa bainahu. Baqiya sila, akakwate kasigaddewo wakati wo ne nannyini nsimbi Allah, ajja kuzikomyawo. Oba olyawo naawe ekigezo tokiyise, la'alla Allahu arada an yabtaliyak. Oba olyawo Allah yayagala kuteeka ku testi alabe ofaanagana otya. Byonna twabigwa. idfa' billati hiya ahsanu sayyi'a, yani idha asaa al-akharuna ilayk. Baganda bwebabanga bakusobezza, fadfa'a isaa'atuhum bil husna, wengangise obulungi ng'obwengangisa okusobya kwabwe. Owekiba Allah subhanahu wa ta'ala gati nahnu a'lam bima yasifun. Byonna byoyogera byotenda, yankola kino akola kino, kale byonna biwulidde, naye muganda wange oyo byonna biwulidde, tewaliwo obuzibu. Allah yagamba ati nahnu a'lam, nze nsinga okumanya bima yasifun, byonna byotenda, bonna obujiji bwotenda Allah yasinga okubumanya. Byonna byotenda owekiba Allah yasinga okukola kutya, yasinga okubimanya. Mufussilat, Allah yagamba nti idfa' billati hiya ahsanu fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wama yulaqaha illa alladhina sabaru wama yulaqaha illa dhu hadhin 'azim. Idfa' billati hiya ahsan, wengangisenga naddala mu nsonga ez'oluganda lwo n'ebisobyo bye bakusobya, nasallallahu alaihi wa afiya, byengangisenga n'okulongoosa, genda mu maaso n'okulongoosa. La taqta'an ikhwanika wa akhawatik fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa. Kisobokera ddala olw'enkola eyo Allah subhanahu wa ta'ala gyakuwadde, bonoba ogitambuliddeko busobolokera ku makya nga n'oyo akutaddeko obulabe. Fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa, ng'ate mwana wattu ka'annahu waliyyun hamim, ka'annahu waliyyun hamim. Mulundi ogwayita ono Kasimu yabuuza wano ekibuuzo, muganda we yamuwola oba omuntu yamuwola, kati bwe yali azza ate sente n'asindika Kasimu. Kasimu kasindiseeko ate n'akasanga nga baali bakabanja, bwe yaziteekako ne bazitwala. Kati oli nannyini Kasimu ate nga yabanja aga nti sente zange ziruwa. Bwe baatubuuza twabagamba nti Allah bw'aba akuwadde obusobozi ng'olina, beera nga wamusasulidde ebbanja n'olw'obwetaavu bwe, hakka eno gikwate naye ogimuwe.
nali ntambula n'omu ku bannange nanga nti kintu kino kigambo nga kinene naye omanyi ma tatruku dhalika fi nafsi al insan omanyi kiki ekisobola okuleka mu mutima gw'oyo gw'okikoledde na omanyi kiki ekisobola okuleka mu mutima gw'oyo gw'oba okikoledde alaysa hadha min al mumkin tekiri mu ebyo ebisoboka okubeera nga muganda wange alina ebbanja muganda wange alina ebbanja fa asuddu anhu nemusasulira ebbanja eryo ala yumkin hadha tekiri mu bisoboka era kiri mu binene tisadadtu an akhi nasasulidde muganda wange nemujjako kalak olaba bwe wabanga ng'omuntu alina omukwano ddala ng'omuntu alina omukwano ddala Yusufu sobola okugamba munno omugaa ti muyanja mutuufulira ebbanja nakati ebbanja lyateetemme katikakadde bw'abanga ddala mukwano gwannama ddala bw'aba alina akakadde ako asobola okukakwata n'akasasulira mukwano gwe fakaifa bidhawi alqaraba kati ate olwo omutoowo kati ate olwo omukuluwo ng'ali fi qalaq era bw'obanga omaze okubeera nga sadatta anhu omusasulidde n'obeera nga ali mu bwetaavu alayisa tekigwana okubeera nga tufarrija anhu zaidan n'obeera nga n'obwetaavu bw'alina nga nabwo obumalira kiba kinene wama yulaqaaha illa alladhina sabaru abantu abagumiikiriza ebyo basobola obikola babisobolera ddala ne bavaamu bi ajirin azim olaba omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba Zainab n'agamba nti asadaqa li dhawi alqaraba kubeera nga owadde ow'oluganda sadaqatun wasila Allah akuwa empeereza okubeera nga omusaddaakidde n'akuwa n'empeera on top of that n'akuwa n'empeera za kuyunga luganda ovaamu n'empeera bbiri so nga ate okuwoona owa bulijjo sadaqatun mahad ofuna mpeera za saddaaka gireere byonna ebyo omubaka sallallahu alaihi wasallam abituwa muntu kubeera nga afaayo ku luganda luno sha'anu rahim azim ensonga y'oluganda baganda bange nene naye ma yulaqaha illa alladhina sabaru yasbiruna ala ta'ati llah hadhihi min at-ta'a yasbiruna ala ta'ati llah bagumiikiriza obukaluubirivu bwe basanga mu kugondera Allah subhanahu wa ta'ala nagumiikiriza okuyunga oluganda bino byonna nabeera nga abiyitamu gye bakomekkereza wama yulaqaaha illa alladhina sabaru wama yulaqaaha illa dhu hazzin azim Allah bwe yawa omugabo nga munene mu bulungi bwe ddala mu butuufu bakomekkereza nga faazu bi ajirin azim وهؤلاء إربيبو أولئك الذين صدقوا دلم بطوف بباقى مانت لا إله إلا الله إيش كان بيتو بالي باتيكا كاسا إله هؤلاء هم المتقون إله الدلم باتي الله سبحانه وتعالى كتيا الله كوكوبا سيدي كوكوليريو أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وهؤلاء هم أهل البر والتقوى هم أهل البر أو ببدلا ببنني لكل برونجي ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأقام الصلاة وآتى المال على حبه ذوي القرب ليس البر ولكن البر وآتى المال على حبه ذوي القربى تبينا سونغا وكبيرانغا أموالهم
يؤتونه لذوي القرابة وآتى المال على حبه أما فين مالي جبقبت بجاقل لا على حبه بجاقل سانغانا نوكبيرانغا نوبويتافو babulina naye agenda okula muganda we ngaalabika alina obwetaavu obumusinga ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون يوق شح نفسه بيرسا ولو كان بهم خصاصة نانو بيتافا بقولاتها أبولينا وتشكو على مليون wemurukunya ku million oli awerera omwana wa muganda we oba abaana ba muganda we okuva mu Nazareth ne bamaliriza ne university wetashiko ku million naye oli awerera abaana ba muganda we okuva ku primary mpaka ku university aina haula walakin albirra أهل البر بقصي بابولونجي بياسوكيراكو أكاتي وآت المال سيتزابو سانغانغا مماكومو غزيكواتا بزوايو على حبه غانبو بزاغالا أزواني ذوي القربى أزوى ذوي القربى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين والأقربين oyagala kuwa bulungi oyina kuyagala okukolera akalungi kakolere ng'ogyeko bazadde abakuzaala wal aqrabin bano abakulinako oluganda yastahiquuna dhalik bagwanidde ووجه الله سبحانه وتعالى ويلاكم كذا آية يقول أولئك الذين صدقوا فلا يعلمن الله الذين صدقوا مبيكر ومني سجتوي سامون كده تتعامل مع جبور لا يعلمن الله جاكم من يردل الذين صدقوا قالوا هنا أولئك الذين صدقوا أباينين كله فانا كده كوبريباتو دلهم بطوف بواجه ما أشهد أن لا إله إلا الله كانوا صادقين في ذلك بالي بامزما تباكم أقويتو وأولئك هم المتقون دلهم بطوف أبانتوا وبتي الله كجاء الله سبحانه وتعالى كوبا سيني كوكرا ويبات نيرو سورة البقرة آية كم إنسان مسام إذا بيساتو جاكو بيرابا جاء في الحديث أن رجلا حديث زنبق صلى الله عليه وسلم حديث يا أبو هريرة رضي الله عنه قالت يوم سجى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجري النبي صلى الله عليه وسلم فقال ناقامت يا رسول الله وانكم بكوا الله إن لي قرابة ننابو رغاندا أصلهم mbakolera buli kimu nemalamu buli kyeninako obusobozi nti bakolera asiluhum mbayunga nemalamu nerekereza nembabeererawo naye kyennaku wayaqta'unani mbaka wa Allah naye bw'olaba bwegere gye bampisaamu Allahu akbar bo bankola buli kyonna ekinkutula ويقطعونني nze gyenkolera ebitukasa ebiyunga wakati waffe ate bo bye bazza gyendi weegomba obutaddamu balabako wa uhsinu ilayhim nga ngezezaako balongooseza naye bo wayusiuuna ilayya bankosezza ebitagambika gyenkomye okubalongooseza n'obakolera obulungi ate bo yusiuuna ilayya
gye bakomye okunkosa. Faathna alayhi nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, nabi sallallahu alayhi wasallam namuwaana namusuuta bwotyo bwokola. Wabayyana annahu, namunyonyola namugati annahu afdala minhum, omaka yamugamba nti gwosinga wa Allah obulungi okusinga bo. Wa khayran minhum, oli mulungi eri Allah. Wa annahu mata istamarra ala dhalik, nabi sallallahu alaihi wasallam yamugamba nti bw'onoogenda mu maaso n'enkola eyo, fakaannama yusifuhumul mal, fakaannama yusifuhumul mal, yobeera yaani olinganga abayiira olunyata mu feesi zaabwe. Bujokoma okukola bwotyo ofaanaganako nga ayongera okubayiira olunyata mu maaso gaabwe. Fatara النبي صلى الله عليه وسلم أثنى وبين أن هذا الذي يحسن إلى أقربائه مع أنهم يقطعونه ويسيئون إليه، بين صلى الله عليه وسلم أنه أفضل منهم وخيرا منهم. وفي رواية بقى صلى الله عليه وسلم يلقى انتي أمدونه أجاك سيغرانغا الله سبحانه وتعالى أميامبكو إبانغا ليانا مرانغا واتو بافانغانا أجاك سيغرانغا لنا عونا من الله نافونه بيامبي وكفيري الله سبحانه وتعالى ما دام كذلك إبانغا ليانا مرانغا فانغانا واتو. وسيغارو ينو بيامبي وكفيري الله سبحانه وتعالى إبانغا ليومرانغو فانغانا بوتيو. مع الأسف الشديد atebo sala wo kufana gananga bowe bakoze ate nawe n'okutulawo akakwata akabadde omuwatwa mubadde ofunira ate nawe obuuka kutudde nawe nga Allah kukutula. Falqayis omugezi asigaranga alongoosa gye bali n'asigaranga afuna okulongoosa okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala, n'asigaranga afuna obulungi okuva eri Allah munsi ye, ate nga ajja kufuna n'obulungi buyitirivu olunaku lwalisinkana eyamutonda Allah subhanahu wa ta'ala. So baganda bange, mu nsonga ezisibukako kuno okutulangana kwe mulaba wakati waffe n'ab'eŋŋanda zaffe kiva ku nsobi. Ensonga esooka okusobya okw'abaganda baffe kwe batusobya, naffe netulowooza nti kyetusobola okukola naffe kubeera nga tukutukawo nabo, so nga ekyandibadde ekituufu mwana wattu kubeera nga twekuŋŋaanya ne tubeera nga okusobya kwabwe tukweŋŋangisa, kubeera nga naffe tugenda mu maaso na kulongoosa gye bali. Khata'u al-qaraba. Namba 2, qati'u al-qaraba. Eriye badde khata'u al-qaraba, ensobi muganda we gye yakola eyo gye wasinziirako okubeera ng'okola otya okutukawo naye. Ekyokubiri okubeera nti muganda we yakutukawo naawe nawe kati nange sirina kye mwetaaza. Qati'u al-qaraba, akutula nze abeera nange gwe ngenda naye atandiiko nange simuliiko. Andiko nange gwe mbeerako atandiiko nange saagala kumanya. Ako ke kaffe. Allahu akbar. Ako ke katambula. Tebalina kye bakola naye mbu tebakuliiko, naawe ate kuliiko naawe temuliiko. Tankubira simu nange simukubira, tannambula nange simulambula, tabeera mu nsonga zange nange sibeera muzize. Ngenda nabagenda.
anoonya gwe noonya. idha qata'aka qarabataka owooluganda lwo bwakutulawo fala taf'alu bihim kama fa'alu bik. Fala taf'alu bihim kama fa'alu bik. Leka kubayisanga bwe bakola batya nga bwe bakuyisizza. Wa innama taqarrab ila Allah. Wa innama taqarrab ila Allah. Sala amagezi obeerenga osembera kumpi ne Allah subhanahu wa ta'ala bisilati qarabatika wa in qata'uk. Atakunoonya gwe munoonyi, atakubira kasimu gwe kala kitya, atabe mu nsonga ze, ataba mu nsonga zo gwebeera muzaani, gwebeera muzize, teyakubidde naye n'obiwulira mu mulala gwoba osooka eyo okoze otya nagati nabiwulidde era atunagati subhanallah onkoze eki Faruku na tewaliwo obuzibu muganda wange nategedde nti oba oliawo watawanye n'obuzaabuzibwa nategedde wa innama taqarrab ila Allah. Taqarrab ila Allah yatamanyi oli kulukweki lwaki okola bwoti kumbe gwe taqarrabu fil ard ulaika humul khasirun. Ulaika humul khasirun. Tokkiriza kubeera mbafaafaganirwa yakhsiruna dunya wal akhirah nga bwe bakoze batya yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala. Okutula ebyo Allah byalagira okubeera nga biyungibwe. Mu ebyo Allah byalagira okuyungibwa mwe muli arrahim, oluki, oluganda. Leka kudda eri kwefuula bwa kitalo nga bwakutudde nange atandiko simuliiko. Nedda ssebo taqarrabu ila Allah. Taqarrabu ila Allah bisilati qaribik. Gwekyogenda okuvaamu nakyo ki? Tahtasibu al-ajra wa-thawabi fi dhalika inda Allahi azza wa jalla. Leka kulinda ebeere ng'empeera tyoli akuyisa obulungi naawe n'omusasula okumuyisa obulungi. Nedda lulunkanira ebinene ebisinga ku ekyo. Lulunkanira ma inda Allahi khayrun, ebiri ewa Allah subhanahu wa ta'ala bye bisinga. تحتسب الأجر والثواب في ذلك عند الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم أقام محدث يا عبد الله بن عمرو يقام صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ. ليس الواصل بالمكافئ. omuntu omuyunza omutuufu ayunga oluganda lwe tabeera mu kifaananyi kyakusasula. Konkoledde obulungi nange kankukolera obulungi. Ayunga oluganda agambibwa nti ayunga oluganda sitabeera bwatyo. Ayunga oluganda haqiqatan walakinna alwasila. Omuntu ayunga oluganda owannama ddala man idha qata'at rahimuhu, yoyonga oluganda lwe lukutuka wasalaha ate yaluyunga. ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. yoyonga boje kwakoma okumukutula ate yakoma okufuba okukola kutya okubayunga. Yabitegeera atya? Tagetiye sibbo. Tagetiye kyekyo kyafuna okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala yamugamba abakola atya abayise bulungi. Yalina byafuna binene. Tetwabitegeera ffe ne twegunjizaawo akaffe. Bateekwa kumala kukufaako na kubeerako naawe okubabeerako. Bateekwa kusooka kukulongooseza naawe obalongooseze. Bateekwa kwogeraganya naawe bulungi
naawe oyogeraganye nabo bulungi basobotekwa kusooka kuwa kitiibwa naawe osooka obawa ekitiibwa bwe bali kulambula naawe oligenda n'obalambula bwe balibeera mu buzibu bwonga obufunye nabo balifuna obuzibu naawe olibeerawo oyo gundi bwe tutambula oyo gundi bwe tutambula Allahu al-musta'an. Allah tusonyiwe atuyambeko. Allah tusonyiwe atuyambeko. Oba oliawo kye yatugamba tukitegeere mbwennyini bwakyo era tukikole mu ngeri gye tuteekeddwa okubeera nga tukikolamu. Abamu min al asbab mu nsonga ezituleetera okubeera nga tukutukawo n'eŋŋanda zaffe abamu tutuuka n'okulayira al yaminu alladhi yattakhidhuhu ba'dhuhum ebirayiro abamu bye beerayirira bisababi mawqifin min al mawaqif olw'embeera emu gye watuukako ne muganda wo mwakaayuukana yakunyiiza oga nti nkulayirira eyantonda Allah alinda banzize ewuwo nkulayirira Allah siridda wuwo mwakaayukanye kalina okola otya n'olayira ate gwolayidde yaani ye Allah kati bwowulira nga bakugamba ebifaanagana bwebyo nti ate nalayira nti siridda wooyo nalayira ate okulayira olina okukutuukiriza walayira byewalayirirako bikkirizibwa okulayirirako kati abamu beekwataawo kwebyo bye balayira ne wawulira nga bamugamba batya ati muganda wange nno kyusa agati nina ekirayiro senga saalayira nandi muddidde naye nalayira omwalimu yaga nti yakunu hunaka kalimatun nabiyatun tuqalu lak ekigambo wabeerawo ekigambo embeera eggwawo awo muno nakugamba ekigambo fatanfiru nafsaka minha omutima gwo ne gumwesittala wayantuju anha an tahlifa nekikuviirako n'okubeera ng'olayira noga nti wallahi la azuru fulan wallahi la azuru fulan siridda wagundi oyo pozi nga tusinkanyika naye ntize ndidda mu maka g'oyo wallahi la ukallimu fulana siriddayo kwogeraganya naye wallahi la uqabilu fulana sisobola kuddamu musinkana omwalimu yaga nti hadhihi lyaminu allati ittakhadhtaha yaminun jaira manya nti kyekirayiro kino kyolayidde Qasim manya nti kirayiro ekirimu obulyazaamaanya yaminun zalima kirayiro kya bulyazaamaanya tukhalifu muqtada ma jaat bihi sharia min silati rahimi kyawukana n'amateeka agajja mu shariya yaffe mumateeka agaffe eshariya yaffe olubeerere kugamba kuyunga luganda tekugamba kulayira birayiro byakukutula luganda shariya tetugamba tulayirenga nga tulayira ku kyonoono ekyokutula oluki kyokutukulawo n'oluganda abadan walidhalika fahadhihi lyaminu ekirayiro kino kyewakola al afdalu fi haqqika ekisinga okubeera ekirungi kuggwe an tukhalifaha yawukana ku kirayiro kyo era guluma yakukola atya era guluma yaguzza gwe wakirayira ekisooka olina okukyawukanako oddeyo oyogere ne muganda wo oddeyo olambule muganda wo oddeyo ewa muganda wo
oddemu owuliziganye ne muganda wo oddemu okolagane ne muganda wo kati ate bye walayira watukaffiru anha bikafarati lyamin watukaffiru anha bikafarati yamin ogenda nakiweera omutango it'amu 10 masakin noonya bamisikini 10 obaliise au kiswatuhum obasala amagezi obakola otya obambaze walayira ebirayiro ebifo ebitaliyo tebalayira kutukawuna luganda lwo tebalayira kutukawuna luganda ekyo ekirayiro kya buli azaamaanya kyakusukka nsalosalo olayirira ku ebyo Allah bye yagaana bye yaziiza Allah yaziiza okutula oluganda gwolayira nti nja lukutula era oyagala ogende mu maaso n'okulukutula nga mutabani wa Abdullah ibn Umar gwe yamugamba gwe yasomera etenaga nti ombaka yaga nti la tamna'u ima Allah masajid Allah ombaka yagamba temugaananga abakyala abo kugenda eri emizikiti gya Allah olw'ebbuba eriyitirivu mutabani wa Abdullah namugamba nti wallahi lanamna'annahunna tujja kubaga nkulayira Allah ajja kubugaana owange tujja bagaanira ddala omanyi kitaawe kye yakola hajarahu yamusenguka teyaddayo kwogera naye ngati nga ogambye otya wallahi lanamna'annahunna ng'ombaka agambye gwolayira mbu ojja kukola ekyenyume kyakyo yamusenguka mpaka lwe yafa kati muganda wange ebyo yolowooza nti walayirira ku nsobi ku ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yakugaana n'olayira mbu ogwo ojja kukiyimirizaawo bw'osunguwadde nnyo twala tugende muganda wange ekirungi gy'oli kutukawo n'ebyo bye walayira si bituufu dda ku kituufu Allah kyakulagira ekyokudda eri muganda wo oyunge wakati wo naye oba wali olayidde butogera naye mwana wattu kutukawo nakyo ekirayiro kyo oddemu oyogere naye bwe kuba kumulambula genda okola otya kimenyewo genda omulambule twala tugende n'ebifaako bwe bityo kati ate ekirayiro sala amagezi nga bwe kyali ekifu okiweera omutango gw'ekirayiro guba gutya kuliisa bamisikini 10 okusinziira ku busobozi bwo ekijjulo kyosobola okuliisa omuntu gwe ku saiziyo n'enfunayo oba osobola kya 3 olwo emitwalo 3 gyakulidde dda sala amagezi ofune emitwalo 3 oliise bamisikini 10 yemitwalo gyeki 3 nga ate bwe wazedde wa muganda wo bw'oba oli mulevo y'abano bassebuufu batwala tugende gwe ate toli wa 13 ekijjulo ky'oliisa kya 7 na mutwalo akajidi kavuddewa gwe toli waki gwe toli wa 13 sebo bw'ogenda okuliisa ogenda kuliisa ba mutwalo kati olwo ng'omanya nti egyo emitwalo 10 gikoze gitya emitwalo 10 gigudde wali n'abalala nga bwe basiŋŋana bwe batyo onoonya bunoonya levoyo au kiswatuhum oba okukola kutya tosobodde baliisa osobola kubambaza genda obagulire esaati bakole batya genda obambaze era naawe ku saiziyo era naawe kuki yarhamukallah in hamadtaha era naawe bambalize kuki bambalize ku saiziyo abamu bwe mugenda ku kafaratu yamin mugenda dayirekiti ku kusiiba nedda bannyabo ne bassebo kino au adlu dhalika siyama biri bw'oba tobisobola kakati olwo ogende mu kino ekidda mu kigero kyabyo osiibe ennaku mmeka ennaku 3 eziddiringana ntegerekese يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم قالت والله
mbalayira Allah subhanahu wa ta'ala la ahlifu ala yaminin sirayira kirayiro nga kirayiridde ku nsonga fa ara ghayraha khayran minha nenda bange kitali ekyo kye nalayiriddeko nga kye kisinga okubeera ekirungi ku kye nalayidde illa kaffartu an yamini okujjako nga ekirayiro kyange nkiweera omutango wa ataitu alladhi huwa khayrun mu hadithi ya abi musa al-ash'ari mpeera omutango ekirayiro kyange nengenda nkola ekyo ekirungi ekisinga okubeera ekirungi gyendi wakati wange nani ne Allah subhanahu wa ta'ala kati okulayira kukutukawo n'owooluganda lwo omwana wattu tekibangako kirungi n'akamu n'akeddala kuggwe n'akeddagala kuggwe yensonga lwaki olina kiweera mutango ogende mu maaso n'ekyennyume kyakyo nga nakyo kyekiki nga nakyo kyekirungi Allah subhanahu wa ta'ala kyalagira ne hadithi ya Abu Hurairata radiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam yannyonnyola n'agati li an yalijja ahadukum yaminahu fi ahlihi athimun lahu omuntu ogenda mu maaso n'ekirayiro mu bantu be naye ng'akifunamu omusango inda Allah eri Allah subhanahu wa ta'ala mwana wattu kiba kibi min an yu'tiya kafaratahu allati iftarada Allah okusinga ekiri yadde ko kuye aweere ekirayiro omutango agende maaso n'okukola ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyamuteekako nga kituufu yani idha kanat fi qati'ati arrahimi bwe kibeera nga walayirira ebirayiro mukutukawo n'oluganda lwo fa idha kanat alyaminu tusabbibu qati'ati arrahmi bwe kibanga kivaako kutukawo n'oluganda lwo fakaffir an yaminik genda oweera omutango ekirayiro kyo watabra'u dhimmatuka bihadha obeerenga mwana wattu weyonjeza wayakunu dhalika ahabbu ila Allahi azza wa jalla min istimrarika fi qati'ati rahimika namba 4 olw'obudde nga bufaanagana tugambye namba 1 akhta'u dhawil qaraba ensobi z'abaganda baffe mwana wattu yemu ku nsonga etuviirako okubeera nga tukutulakawo wakati waffe nabo nsonga ey'okubiri qat'u alqaraba abooluganda bennyini okubeera nti bakutuseewo naffe weesanga nga owooluganda akutuseewo naawe nga naawe ogamba nti naawe toyagala kukola kutya toyagala kumanya oyongerezaako ebigambo bingi yabadde ampaaki angasaaki era nze abadde yanfunamu twala tugende bigambo muyina bingi bagamba nti mutokomoka omugambo mu mulembe guno enamba ey'okusatu ebirayiro abamu bwe mufuna obutakkaanya ne baganda bammwe ebifuba ne biba buguma ne muwulira nga mulinye waggulu ku bbaati ne mwetema engalike ne mwogera bingi muganda wange n'abooluganda nga batabuse gye bakoma wala ogenda okukomekkereza ng'olayidde ebyolayidde ebyokutukawo n'owaki n'owooluganda era olw'okuba ng'oziseewo ebirayiro n'ofuba nnyo okubeera ng'obituukiriza nalayira bwe basomesa okuyunga oluganda anti nalayira abalala nno tebalina nsonga okujjako Allah atusaasire mu nsonga namba 4 wujudul hasad audhu billah wujudul hasad abamu ng'ate bayitirivu bakutukawo ne baganda baabwe nga naye ensonga si ndala kubalaba bubi ensaalwa abantu bakutukawo ne baganda baabwe lwansaalwa muganda wo Allah subhanahu wa ta'ala alina kyamuwadde mu kifo ky'okubeera nga kikusanyusa mwana wattu gw'ovaamu kukumera kasajja ku mutima nakulaba nti tasaanidde
era wandibadde gwofuna ekyo twala tugende gyebikomekereza ng'otandika kumwesamba mpola 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 mpaka lw'okutukawo naye. Indama yahsudu alqaraba ba'duhum ba'da, osanga nga abooluganda beekwatibwa ensaalwa bisababi ma naaluuhu, olw'ebyo abamu bye baba bafunye min umuri dunya, min umuri dunya, mu nsonga z'ensi. Yakunu dhalika muntajan, mwana wattu nebeera ensonga lilqati'a, nebeera ensibuko y'okutukaŋŋana ne baganda baabwe. Indama yanzuru ba'du nnas, abamu ku booluganda bwe batunuulira ila qarabatihim alladhina asbahu fi dunya, baganda baabwe nga mu nsibukedde ku makya, nga aktharu haalan minhum, nga balina embeera esinga ku yaabwe. Wasalat ilayhim amwal, enkya mukyala waagenda kulwala kiro ssaawa 7 bakusanga ewuwe, taata Sumaya munange mukyala empeera tuba tusaba ku motoka gy'otutwaleko. Idha ra'aw qarabatuhum, abantu balaba baganda baabwe oba ab'eŋŋanda zaabwe, wasalu ila ma lam yatamakkanu min silatihi, nga batuuse ku bye batasobodde kutuukako, hasaduhum, hasaduhum, babakwatibwa ensaalwa, faqata'uhum, ne babakutulawo, ne bakutukawo nabo. Tosanga ng'owooluganda akutukawo ne baganda be, famire ennamba yakutukawo, naye kiki lwaki aba Yusufu be bafumbirwa? Bigambo bino nga bibi. Aba Yusufu be bafumbirwa nakyo kibi. Nosanga nga batuuka ku ddaala, mutuuka okukosa baganda bammwe ne mubaloga, obuvumbo bw'abaana bammwe banyina mmwe ne bufa, naye nga yamubuukira ekizibu muganda we. Hawla wala quwwata illa billah. Biki bino ebiri mu society z'abasiraamu? Lima alhasad, lima alhasad. Fajama'u bayna amrayn, mumanye nti mugatta wakati w'ebintu bibiri. Ekisooka awaluhuma qati'atu rahim, mukola ekibi ekinene. Fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum, mulabye nnyo okkola obwonooneku mu nsi olw'okuba amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala amabega. Obwonooneku bwe mukoze olw'ensaalwa, ensaalwa